Move we go. People power. Somebody go. People power. People power. People power. Our power. Our power. People power. Bobby, Bobby, Bobby. Bobby, Bobby, Bobby. Bobby, Bobby. Ajumani, Bobby, Bobby. Emaracha, Bobby, Bobby. Ekopoko, Bobby, Bobby. Eyume, Bobby, Bobby. Bobby, Bobby, Bobby. Bobby, Bobby, to block us from campaigning where we're going to campaign. My candidate is blocked. We are not on notice. All we need is just access a Lego. We are not even carrying a Lego away. They break the road and they want to claim the time has gone. Obali nnyo okubeera ng'ogoberera, obali nnyo okubeera ng'olaba, obali nnyo okuba nga weekuumirako mu ngeri zonna ez'enjawulo. Olunaku lwa leero njagadde tutunuleko ku campaign za Robert Kyagulanyi Ssentamu. Biki ebizifudde ez'ettutumu, biki ebizifudde ez'amaanyi. Ekyokubiri njagala tutunuulireko ku mukyala gwe bayita Dr. Lina Zedriga Abuku Walu. Dr. Lina Zedriga Abuku Walu y'omu ku abo abakyala ab'amaanyi b'obadde tomanyi waba obadde tonnaba kugoberera mu kibiina kya NUP. Naye njagala nkuweeko leero ku facts ze na biki ebimufudde ow'amaanyi. Nga bwe gambye nti wiiki eno Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde atambula mu bitundu eby'enjawulo era nga bitundu yatandikira mu Central. Ennaku z'omwezi lumu yali mu gye bayita Kira municipality, eno waliyo George Musisi yoli awo oba oli awo Nuupu gwe yawa kaadi y'okuvuganya ku ntebe ya bwa MP. Bwe yavaawo n'agenda ku ntebe mu kifo eky'Ekyaddondo. Kyaddondo y'omu ku bifo ebiri historical. Political history ya Bobi Wine, political history wa Bobi Wine atandikira awo. Era nga waliyo incumbent ssaawa zino Muwadanku Nnyingi. Muwadanku Nnyingi y'omu ku abo abavubuka ku basajja abeesimbawo ne Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu mu by-elections za 2017 if I'm not mistaken. Ku mwaka ogwo bali bakola by-elections, Robert Kyagulanyi Ssentamu n'awangula ku bitundu 8 mu bigambo bye 8 ku 10 ekyawaliriza Nkunnyingi okuvayo n'amuyozaayoza olw'obuwanguzi bwe yali akoze. Si kya bulijjo politician okuvaayo n'olaga obuwagizi eri opponent wo oba n'omukongratulatinga kyali si kya bulijjo. So obulawe omala omuguladuatinga n'amusuubiza nga bagenda okukolagana bonna. Kino kirabiddwako. Nkunnyingi Muwada y'omu ku abo ba member of parliament ababadde balabika ennyo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu events ez'enjawulo. Kitegeeza kye yasuubiza yakikola. Ekyokubiri, ne webanga yali opponent we nga amuwangudde, bwe bajja mu kibiina kya People Power era yatambula naye mpaka yaweebwa kaadi ya 221 okujja ku kibiina kya NUP era ne 226 akomeddewo ku kaadi ya NUP. Kitegeeza ki nti mu byobufuzi bino olina n'okuba nga obala times, olina okubala ebiseera. Just imagine senga Muwadanku Nnyingi yavaayo n'agamba sijja kukolagana nabo,
sawa zino osanga ne kadi teyandigifunye oba oliawo n'obukulembeze teyandibufunye. Wiiki yemu yennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda mu Northern eno yatandika ne Amolata wamu ne Dokolo. Oyam, Omolo byonna biri sayidiz eyo. Amalu, Moya yonna gye baakayita nga wabulayo Ggulu ne Ajumani. Ebitundu bino bitwalibwa Deputy President gwe tuyita abeera akiikirira President mu kitundu oba mu region ye Dr. Lina Zedriga Walu. Omukyalo ono ebiriwo oba campaign ebbugumu lye zirina mu Northern likulagirawo amaanyi ge n'obusobozi bwe bwakoze mu bitundu bya Northern. Nga tunajja kutunira mukyalo ono ku biki ebyo ebimufudde ow'enjawulo oba biki ebiraga amaanyi ge, biki ebyo byazzaayo leso oba byazzaakola ebimufudde ow'amaanyi mu kibiina kya National Unity Platform. Kasooke tutunuulire ku characters ezibadde mu wiiki Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'anoonya akalulu mu wiiki eno. Biki ebibadde bifaanagana n'ebyawukana? Numbers zonna kumpi zigenda zibbiisanya. Tukkirize tugaane abantu mu laadi za Robert Kyagulanyi Ssentamu babeeramu. Era oli bw'agamba nti yalina we yagenze n'atabeera n'abantu, aba alina okukakasa ennyo with facts oba ebifaananyi ne vidiyo. Naye tukkirize tugaane laadi zonna zibeeramu abantu. Eyo similarity bye zifaanaganya. Abantu bajja mu bungi nga bwe balina okuba. Ekyokubiri, bubaka ki Robert Kyagulanyi Ssentamu bwawa abantu? Obubaka bufaanagana. Obubaka bwonna bupuriikinga nkyukakyuka, bupuriikinga okwebereramu, okukuuma akalulu n'okumanya ki ky'ozzaako oba gye bayita kabanje. Wabula buli kitundu mwalaga asinziira ne cause like asinziira ku ebyo ebiba biri mu bantu, ebiba biruma abantu. Wiiki eno yennyini twalabako ku tiyagaasi ebibadde byawukana mu campaign zino. Twalabako ku tiyagaasi Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ava e Kyaddondo ng'adda ewaka. Ne batuuka ne kussa y'okugamba ab'emmotoka okugamba driver we yimirira, nabo tiyagaasi abatuukeko bamuwulire. Bu vidiyo bwalabirwako nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu nnyiike. Actually omulala kyayinza okugamba nti n'amaziga ndowooza gaavaayo olwa tiyagaasi oyo yamukubwa direct. Abamu webanga we yali mutiitiizi we tosobola kusemberera awo we yali kuba weetoololwa abakuumi b'eddembe ab'ebika eby'enjawulo, weetoololwa tiyagaasi oba wakubwa tiyagaasi omungi ddala nga bagezaako okutangira abantu abajja butereevu okwetaba ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu rallies ze gye bayita bo gye batuma procession. Procession be bantu okuwuubira ku mukulembeze waabwe oba okumulinda ku makubo omulabeko. Ekyo kikolwa ekikolebwa oba okumuwerekera, ekikolwa ekyo ekikolebwa poliisi kiri against to. Basebo ne bannyabo, ebitongole ebikuumi by'eddembe bwe biba bivumaganya ekintu kino, are they condemning it equally? Amayinza olowooza ndi biased, but ngezaako okutemeratemera biki ebyo
ebize bikola headlines mu kubeera nga waliwo okuwanyisiganya ebigambo poliisi n'abantu oba okulaga obutakkaanya bwabwe bwa poliisi ne ba candidates ab'ebibiina ebyenjawulo mwavamu obutambi obwalabikako nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ali mulaliza embalala. Kino kye bayita procession era nga kikolebwa kitegeeza ki nti obanga alaze nti mulimu abaana n'ebyana bw'ogamba nti procession tezikkirizibwa mu side zonna kitegeeza nti kikwatise kiteekese mu mpisa nga bwe kirina okubeera. Ebimu ku ebyo ebirala bye tuyinza otunuulira mu kampeyini zino oba bibaddewo twalabyeko omwogezi akulira akakiiko ka EC Justice Byabakama ng'avaayo okukakasa Abannayuganda nti procession tezikkirizibwa era ne gino message eri mu kuwunyisibwa mu bantu egamba nti kanoonye kabanje kakuume kanoonye kalonde kakuume kabanje tejja kukkirizibwa ng'agamba nti mulimu ebifo ebimu ebirondera ewafunda nga temusobola kuŋŋaanirawo bantu bangi kulinda kalulu akukabala muyinza okkozinga chaos era ng'amaliriza agamba nti mulina ovaawo ne mugenda ne mulinda ebiva mu kulonda naye bannayuganda bakyagamba nti no tulina eddembe lyaffe erikuuma akalulu. Bino byonna bizze it is because of Robert Kyagulanyi Ssentamu message gy'awa abantu. Ndi mu ku highlights ezibadde ezikoze amawulire mu kunoonya akalulu weekend. Era n'agamba nti abasinga bangi mwagala okuleeta obutabanguko n'ebitongole by'okwerinda weebiri obukuuma oba okutaakiriza embeera. Nze ng'Omunnayuganda sirabanga ku lutalo nga naawe walaba oba n'omulala kale tubikkiririzamu ebikolwa ebyo naye poliisi oba ebitongole ebikuumi by'eddembe birina okulaga omuzannyo omutuufu birina okulaga nga n'omwana omuto kyasobola okulabako mu bwenkanya n'engeri gye bikwatamu ensonga okulaba nga abantu bano batwalibwa mu mbeera ze balina okukwatibwamu. Kambuzeemu ng'omuntu ewatakubiddwa tiyagaasi tewabaddeewo awatakubiddwa tiyagaasi tewabaddeewo procession okwekkanga nga zibaddewo kitegeeza ki nti kiyinza okuba nga kigenderere mu ngeri omuba endala ekikolebwa lwansonga ne Nakaseke Luweero wiikendi era mwabadde era twalaba nga abantu batambudde naye wadde nga bayisibwa mu bitundu ebyenjawulo munda naye era batuuka we balina okulaga mu budde balina olusi nga tewabaddeewo keyosi yonna. Nze nno ndowooza nti kyandibadde kibeera fair okubeera nga abakuumi b'eddembe nga batambulira ku rallies endala zirina procession zenjogerako era bandikoze ne wano mu bakuuma abantu bukumi batambule oba batambula nga batuuka gye balaga. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yasimbula okugenda Dokolo ne Amulata abantu baamugoberera mu bungi mu kumwaniriza. Oyinza osooka ne weebuuza lwaki abantu bano bakuŋŋaanira bayaayaanira ki? Because bafuna omuntu ayogera bye baagala okuwulira bagoberera omuntu gwe batwala ng'essuubi lyabwe. Baba bakoze bino ngeri ki gy'olina okweyisa nabo. Ebintu byonna ebibadde bibeerawo because omuntu oyo oba omukulembeze oyo aba yeesimbyewo abantu okumugoberera abangi kitegeeza nti waliwo that uniqueness
like that uniqueness gy'alina emwawula ku balala because si buli omuntu agenda kuba bakimukolerako. Naye neeyisa yaabwe ne poliisi yandibadde etya? Nze ndi omu ku abo balowooza nti singa maybe poliisi evaayo n'erambika omuntu ono era n'emuleka, ne wabanga ddala wakukola procession gye bagaana n'atambula distance gy'aba atambudde, kitegeeza wano waavudde awo wasigalawo wali free. Sirowooza nti wabuutikira ekitundu nti tavaawo kuba asigala atambula ng'abawubirako ng'agenda, kitegeeza nti kigula just time. Ne bapulezidenti era abalala bwe baba bagenza okunoonya obululu, ekyo kikolebwa. Awubirako ku bantu. Nina ka video ke nalabye ng'omukulembeze omu kandidate omu ayimiridde ku luguudo kiro essaawa ze bagamba ze batakkiriza, naye ng'ali mu kubuuza ku bantu abo. Simanyi oba ebitongole ebikuumye eddembe oba akakiiko k'ebyokulonda ebyo kaba kabiraba, naye tukkirize tugaane nti ensi amaaso gagiri mu ngalo weegati. Buli kikolebwa kiri ku kamera, buli ekikolebwa ensi eba ekiraba. So okwawukanako ne election ziri endala, abantu bangi baasibibwanga mu kizikiza ng'emu tebabitegerwa tebabiraba. Kakati social media abantu balaba buli kimu, social media abantu bagoberera buli kimu. So ezimu unique details zetulabye mu kalulu kano nti abantu abali bagamba nti Central yokka yejja okwaniza Robert Kyagulanyi Ssentamu badisprovingibbwa oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda Dokolo n'ayanizibwa in good numbers. Good numbers ntegeeza nti abantu abayitirivu. Mu bantu abayitirivu bano abajja, kitegeeza baba balina bye bazze okusuubira balaba omukulembeze waabwe, bawulira message gy'abawa, balaba eyo bye bagoberera oba bye bakkiririzaamu. Bw'obanga weegendereza waliwo enkyukakyuka mu ngeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'akoze on his physical appearance, engeri gy'agendamu mu bantu. Twakoma okumulaba mu bulletproof ne helmet mu 2021 ng'anoonya akalulu. 2021 mu kalulu ako. Naye basebo ne bannyabo olw'ebyo ebikoleddwa oba ebyeru ebimutuusibbwako, yatuuse akaseera ng'alina okuzzaako helmet ne bulletproof. Kino ne kitegeeza ki? Nti waliwo kyaba yeekengedde nga ye presidential candidate oba okwewala obulabe obusobola omutuukisibwako. Sigamba nti bw'oyambala ebyo oba tosobola tuukisibwako obulabe, but oziyiza ebintu ebimu ebiyinza okutuusibwako. Waliwo olaba babiyisa mu makubo ag'obulabe, igwe alaba nga singa enfuufu eyo gibeeramu just addakiika buddakiika osobola okufuna ebirwadde by'otamanyi. Kitegeeza mu kwesabika kusobola okuprotectingako ku bintu ebimu. So physical appearance ye tuleme butagitunuulira nti kyanjawulo, because bakandidate bameka bw'olaba bambadde bulletproof, bw'olaba bambadde helmet, kitegeeza naye ng'obulamu bwe bubeera mu matigga. Ekyo nakyo weekend kirabiddwako. Ekirala detail gye njagala twongere okutunuulira ye engeri abantu gye beeyisaamu nga batuuseemu. Tukize tugaanemu gundi ezaasooka, rallies ezaasooka, abantu baaguzibwanga idea ey'okubeera ne umbrella naye nga tebannagipiikinga. Northern region bakulaze nti at least ku bantu 10
abantu 8 bakutambulira mu ngalo. Basobola banyabo okujjukizaako umbrella eno kitegeeza ggwanga yabwera mu nsi enneesimbu, ensi etegeera enfuga ey'amateeka ne democracy. Bw'okwata umbrella mu ngalo kitegeeza oba olipresentinga eggwanga lyo oba ensi yo. Abantu beeyongedde okwettanira okukwata umbrella mu ngalo zaabwe. Olabye Robert Kyagulanyi Ssentamu buli waayita umbrella eno temuva mu ngalo okugiwuuba. Kyekyo ekitugatta nga bannansi oba nga abali mu ggwanga lyattu Uganda okwolesa oba okulaga obumu, okulaga nti tuli muntu omu Uganda, tuli mu Uganda era ffenna tuli kyekimu. Umbrella mu details zonna ekyo kyongeddwa okuweebwako essira oba okuteekebwako essira. Abantu bangi mu bitundu ebirala ebisinga gy'agenda bakola kye bayita translations. Naye bw'atuuse mu bitundu bya northern ajjukizza nnyo Abanayuganda engeri ki incumbent aliko kati gye yajjamu mu by'obukulembeze. Lwaki agibajjukiza nti ebbanga ligenze ddene nnyo ffenna nga tuwulira entalo mu northern, ebyokwerinda ebyalinga mu northern, obunkenke obubadde mu northern. Mu message ye abajjukizza nnyo oba agenza ajjukiza nnyo Bannayuganda bawangalira mu northern engeri ki gye yajjamu na biki ebyo bye yakola oluvannyuma lw'akalulu akaamuleeta, n'okubajjukiza ng'ennaku z'omwezi 15 January ki kye balina okukola. Bwe banga ddala akalulu akategekebwa kali free and fair, ng'era ebitongole kyabyabakama kyakulebera bye kirina okukola, biki bye balina okukola singa biba bikoleddwa. Ebintu bingi ebiriwo, bingi byenjagala okutunuulirako nga mu perspective ez'enjawulo, oba buli mulundi we naafuna akadde at least buli wiiki nja kukola nga edition ekwatagana ku biba bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda, naye leero nkutteko awo oba njagadde kutunuulizaamu awo ku specifications zitugenda tutunuulira. Ssebo bannyabo ggwe alaba Focus TV, waliwo ebintu bye tubuusa amaaso bye njagadde leero nkunokolereyo. Omukyala gwe bayita Dr. Zedriga alina ebintu by'azze ng'akola ebimufuula exceptional, ebimufuula political leader, ebimufuula ow'enkizo ku balala. Njagala leero tubitunulemu naye nga tetunnatuukawo nkujjukiza baganda baffe aba Focus Event Services, abo bateekateeka mukolo ba their event managers, bakubira ebifaananyi, photography, videography, decoration, cake making, bakukolera cake, bakuwa juice, entertainment, tent, catering, byonna byeyagala mu buufu obwo babikolera kena bakwezi ku screen. Bw'oba wagira oba wagidde Focus TV tubasobola okugenda mu maaso n'emirimu gyaffe gye tukola, era tuba basaale nnyo oba tuba bankizo nnyo nasobola tuba tufunye kasente ate akatuyambako pushinga emirimu gyaffe. Nkujjukisa ndi baganda baffe aba Focus Farms and Chicken Supply, bano balunda nkoko za nnyama. Oyagala obukoko obuto obw'olulyo, oyagala kuyigiriza kulunda at free cost, oyagala kufunira akatale ka nkoko zo z'olina ezo enkulu ez'ennyama, ekyo nakyo bakikolera. Igwe ayagala enkoko eri fresh and frozen emaze oteekebwateekebwa nayo bagikuwa mu bitundu wonna w'oli.
Ennamba z'essimu kwe ziri ku screen. Olwo baganda baffe bali ebweru naye nga ntayagadde okutandikayo ka projekiti k'okulunda eno e Uganda. Bakuyambako kuconnectinga n'abantu abali ku ground ne bakutambuliza project n'ofunamu kasente era obulamu ne butambula mu maaso. Banoonyeeko ku namba z'essimu ziri ku screen era nga basangibwa Makindye, Kampala. So byonna by'okola eba oba wawagidde butereevu oba wagidde focus. Ebimu ku bifuula liida oba omukulembeze ebyenkizo oba ebyensa byenjagala tutunuleko. Oyinza okuba olinayo by'olina naye nyinza otunulako nga ku bintu nga 5 ebifudde Dokita Zedriga ow'enjawulo. Mu bimu ku ebyo byenjagala tukkirize, omukyalo ono essaawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu mu wiiki eno atuuseeyo mu Northern era mu sayidi zeeyo. Omukyalo ono yabadde nga liida owa National Unity Platform amwaniriza aw'oku ntikko. Njagala kano mukategeere, waliwo hierarchy nti oyo gy'agenze waliyo abeesimbyeyo fayini naye deputy president aba mukulu nnyo mu regioni eyo. Era bw'ogenda mu regioni zonna nga bulaba wano mu Wanga Kivumbi mu Buganda aba musaale nnyo okukyaza oba okwaniriza president n'amulambuza ekitundu oba mu regioni gy'aba alaga. Dr. Zedriga buli ku makya omulaba ne president Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amutwala oba ng'amufulumya w'abaasuze amutwala mu kitu. Kitegeeza mpagi y'amaanyi mu kitundu gy'abalaze gye bayita deputy president. Era singa omukulembeze wa NUP aba afulumye mu ggwanga lyattu Uganda, omukyalo oyo wa nkizo nnyo nti asobola n'okutuula mu ntebe ye. Naye lwaki ye? Ekisookera ddala Zedriga ono mukyala muyivu eyakuguka mu bya human rights, peacemaking and human rights. Mukyala eyakuguka mu by'amateeka era mukyala lecturer mulamba asomesa ebikwatagana ku mateeka, ekimufuula ow'enkizo ku bantu abalala. Zedriga ono musaale nnyo mu kulambika abakyala bali mu NUP n'eggwanga lyattu Uganda, era an activist mulwanyirizi wa ddembe ly'abakyala mu bitundu byonna gy'awangaalira mu ggwanga lyattu Uganda. Abadde nga musaale nnyo mu kulwanirira eddembe ly'abakyala ne ba vulnerables oba bakateyamba. Ebyo bimuwa that extra advantage ku balala. Omukulembeze omulungi alina okubeera nga alemerako. Zedriga alabiddwako nga alemera ku nsonga avaayo n'ayogera ku nsonga ezo zakkiririzaamu. Mwena mujjukira ababadde batambulira nnyo ku sayidi ya NUP. Zedriga bwe kuba kugenda mu kkooti kununula ba foot soldiers abakwatiddwa, bwe kuba kubeera nga balina meeting ze bagendamu okugenda ebweru, Zedriga abeerawo. Kitegeeza okulemerako okwo kimufuula ow'enkizo. Munnabyabufuzi omutuufu alina okwogera n'ebikolwa.
kyoyita talk the walk, kyoyogera kyokola. Dr. Zedriga yegatta ku NUP ng'ekyali mu movement yaayo yasooka ya People Power. Okutuusa n'essaawa ya leero akyali n'abantu, akyali ne Robert Kyagulanyi Ssentamu batambula bonna. Nkakasa olina abantu b'omanyi kati ng'obamenya ne ku fingertips osobola bala omu ku 2 3 4 abazze bakyuka, abazze bava mu bifo bye baba bawa ne beetema engalike oba ne beekyusa. Olina ne boolaba abaweereddwa kaadi ne bagisuulawo. Ono byonna bikoleddwa naye akulaze nti alemerako. Omukulembeze omutuufu alina okuba ng'akolaganika naye. Dr. Zedriga akolaganika naye, byonna birabibwako byazze ng'akola. Singa takolaganika naye olowooza yandibadde aweebwa obwa deputy president mu Northern Region. Singa takolaganika naye mukyala mukulu mu myaka asinga Robert Kyagulanyi Ssentamu obukulu. Mukyala si Muganda, twandigambye engeri gyali Muganda ebakolaganye ne Kyagulanyi, olwo n'Abaganda batakolaganye naye. Ekyo kimuwa enkizo nti akolaganika naye. Ayina bintu byakola nga ne bamu ku basajja tebabikola. So enkolagana ye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu emusembereza okumuteeka ku mwanjo n'okutambulanga naye mu occasions ez'enjawulo. Era ku ezimu ku ŋŋombo ezitambuzibwa mu NUP oba Robert Kyagulanyi z'ayogera eri Padero NWA, ebyo bigambo ebimu ku ebyo Zedriga byazze aleetera Bannayuganda okutulaga nti mwenna muli kitolo oba muli wamu. Omukulembeze omutuufu alina kuba kyakulabirako. Bw'akugamba nti enkyukakyuka gwe olina ogyekolera, enkyukakyuka olina gibeeramu, olina kuba nga tokyukakyuka. Takyusekyuse okuva we yatandika NUP, okuva we batandikira mu NUP oba okuva we batandikira mu People Power, azze ali consistent. Ebyo gwe bayita omukulembeze omutuufu. Tuve ku bakulembeze bali abaffe abali ordinary be twasangawo. Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ekika ky'abakulembeze baleese. Akyusiza definition eya qualities of a good leader oba a good political leader. Yazikyusa. Omuntu nga mu Northern etwalibwa abantu age brackets ez'enjawulo, at her age asobola communicatinga with different ages. Abavubuka n'abakadde n'abaana bonna asobola obbakuumakuuma awamu. Amaanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu g'asanze mu Northern, trust me no, Zedriga, Dr. Zedriga alinako ettoffaali lyagasseeko. Ng'ate leero bimu ku ebyo zi qualities z'omukulembeze okukumaakuma abantu oba okunga abantu.
mobilization skill bangi bakoze bye bakola naye nga tebagirina. Zedriga ono ekimu ku ebyo birala qualities za leader oba political leader yenkolaganayo, how you behave oba eneeyisa gye weeyisa n'abantu abamu. Zedriga akulaze nti enkolagana ye n'abakulembeze bano abalala weeri. Bw'obawo ensonga egenda mu maaso ng'ekwata ku bakyala, omulabye ng'ali n'abakyala banne. Omulabye ng'ali n'abakyala banne ku kitebe kya Nuupu awo nga balina kye balwanirira. Bassebo ne bannyabo, omukulembeze ow'ensa oba omukulembeze omulungi alina okuba ng'amanyi ebiruma abantu be. Dr. Zedriga ekimu ku bimufulira enjawulo oba ekyamutera okubeera activist kwe kubeera nga ayambako alwanirira eddembe ly'abantu. Kitegeeza kimuwaako enkizo ku bakulembeze abalala. Kirina enkizo gye kimuwa okwawukanako ne banne bwe bali mu races, okwawukanako ne banne bwe bazannya ebyobufuzi. Robert Kyagulanyi Ssentamu alina kyagamba nti tuli balyabira ku bikolwa byabwe. Omukyalo ono tosobola mumma bimuli bye ku bikolwa bye wabadde ng'akola ebintu bye. Abantu bangi abazze mu Nuupu nga bo bannakigwanyizi beetaaga bwetaazi kaadi bagende mu bifo bye baagala. Era nga bamu bwe batagifuna ebintu bikyuka, bawanda muliro. Bawanda muliro. Zedriga abaddewo okukuuma values z'ekibiina. Ekibiina bye kikkiririza mu by'okola abikoze era byakyakola, y'ensonga lwaki ali mu position gy'abaddemu. Bangi olumala okubalonda nze nnyina mmeeya omu gwe mmanyi. No si mmeeya kati, yavaako ku bwa mmeeya. Mukulembeze omu lwaweebwa kaadi ebigambo ne bikyuka. Ebigambo ne bikyuka, enkolagana ye ng'akulaga akolagana na buli pate okusinga ddala eya NRM. Si kibi okolagana nabo, naye mukolagana nabo ku ki? Ku level ki? Kati buli wova kunono ne wova kwa NRM n'ova kunono za NRM nga gwokolagana na ba Nuupu, kitegeeza era ekugyamu obwesige. Kati gwe lwaki oyagala okuba owa Nuupu ng'ate okolagana n'aba NRM emisana n'ekiro? Lwaki ye batekugyamu bwesige? Zedriga akulaze nti ye akyali ku nnono za kibiina kye. Bassibu ne bannyabo, oyinza oba tomanyi kyekitegeeza ssaawa zino okubeera na kaadi ya Nuupu. Tekitegeeza okubeera mukulembeze avuganya gavumenti ali ku opposition side. Waliyo bannaffe abali mu nsi muno Uganda nga baatiisibwatiisibwa ne bawanika, nga baagulirirwa essente ne babita, era nga waliwo paati eziri mu kujaguza okuleeta abakandidate abali independent because abaweebwa kaadi ez'ebibiina ebimu baagulibwa, baasuulibwa, baatiisibwatiisibwa, baakolebwako buli kimu ne bakita. Zedriga akulaga ye akyaliwo. Mpadde Zedriga nga ekifaananyi ekigatta awamu, naye bakulembeze bangi abali mu ttuluba lye, wakuba ye kimuwaddeko nti ekyenkizo
mukyala ate abadde ku nsonga emu, abadde ku miramwa gye gimu okuva yaweebwa obukulembeze. Abakulembeze bangi abali ku Kadiya Nuupu abavuddeyo nga balaajana abali mu byalo oba abali mu bitundu ebyesuddeko ze bayita up countries, ng'era baggwamu amaanyi olw'ebikolwa ebibakolebwako eyo gye bawangaalira. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja alina ebintu bye yatondawo ebiretedde abantu abalala okulowooza nti buli kimu kisoboka. Abantu bano bagenze mu vigyoni zaabwe naye nga candidate ali mu kibiina kya NRM nga bakirowooza nti bawambayo dda era waabwe. Mu kisanja kino bikyuseemu. Saasira Zedriga ali mu Northern nga olina okugenda paka ku ground mu bantu abo obaguze idea y'enkyukakyuka. Fera tukikirize tuganye nti obululu Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde afuna yalinga abufuna mu urban areas okusingira ddala, kubanga abantu baali bakuumirwa mu mbeera nga Omunnayuganda omukulembeze ne bwamuwa kiro ya sukaali ne bwamuwa nusu lukumi aba mumativu nti omukulembeze alina kye yamuwadde, amaaso kati gaazibuka. Era nange nja kukkanya ne pasita omu, waliwo pasita wa trendinga nnyo ku TikTok bamuyita Isaac Alumishano, yagambye nti gavumenti bw'otakola abantu bye baagala tebajja kulonda. Abantu beetaaga services nnungi, abantu baba bakusabye oluguudo lukolebwe, abantu baba baagala ddagala mu malwaliro bikolebweko bajja kulonda. Gavumenti yaffe weeyina okuba ng'etuuka saa zino byeyina okukola kwe kuddamu omulanga gw'abantu. Naye bateguzzeemu, kitegeeza nti oba owadde opposition okukulabisa, oba owadde opposition omukisa okugula obuganzi obulala mu bantu, because gy'agenda mu bantu ayogera ebyo bye baagala okuwulira, ayogera ebyo bye baagala okukolera, like obbakolera, ayogera ebyo bye baagala okulaba nga bikolebwa. Omuntu abadde mu position challenge eriwo yino nti ajja okukusiguukulula, alina ebyokulabirako byagenda okukubisa, alina ebyokulabirako byagenda osinziirako okukuvuganya, alina ebyokulabirako byagenda okwogerako ebigenda okukuswaza, ebigenda okukukonya, ebigenda okukusuula. So oba obitereezezza ne bw'aba abyogeddeko biba bya bulimba. Kati basebo ne bannyabo abali nga tuli mu byobufuzi batuwumbawumba ensonga ya Zedriga ono, buli wabawo omuwaatwa ne gutakozebwa gavumenti n'etaguggala, ebyo bye bibeerawo. So Zedriga nsaba tumuwe ebimuli bye ng'akyali mulamu, Zedriga tumuwe ebimuli bye, abantu ng'abo ensi ebatwale ebafunengako ebyokuyiga n'abaana abajja mu generation zaffe ezijja batwale ng'ebyokuyiga. So bintu bingi waliwo ne byesikonyeeko gwe by'osobola okubanga maybe omanyi, by'osobola okubanga okkiririzaamu okwogerako, but for now byo byensobodde okukoona ku mukyala Zedriga. Nja kubanga mbawa profile ez'abantu bano ab'enjawulo, political updates ez'enjawulo n'okubakyaliza abantu ab'enjawulo. Nja kubanga nkikola wano ku Focus TV, tulabe nga tutambula. Twekuumire mu kumanya, twekuumire mu kutegeera, twekuumire mu ebyo eby'enkizo. Nyina omwami gwe tukola ne bamuyita Kojja Kagato, tulina series ze twatandise okukola ezikuwa updates, ezikuwa ku history w'egganga lyaffe Uganda. Mu vidiyo eziri emabega nga 2-3 waliwo history gw'otasaanye kusubwa. Kojja Kagato ng'akulaga ebyaliwo mu regimu z'aba Amin n'Obote, newankubadde ng'amawulire oluusi gatulaga birala, facts ezaaliwo.
tujja kuba tutambula naye. Waliwo omukulu omulala bamuyita Samike naye tutambula naye wano okulaba nga atulaga oba atunyonyola ye engeri gy'alabamu ebintu bye era tutambula naye. So munzikirize leero tukome wano. Mubadde balabi balungi okuva eri gye twatandikidde mpaka ku ssaawa eno oba paka mu ddakiika zino. Tolinye okuba nga mulaba ate naba kusubscribinga nkujjukiza negamba nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga. Buli bw'okomentinga video edduka speed era erabibwa abantu bangi. Buli bw'okomentinga tufuna obubaka oba tufuna message gye tugenda okuzzaako mu programs endala. Buli bw'okomentinga tumanya endowooza yo ku kintu kye tuba tudisikasinzeeko. So katukuma leero mbadde balabi balungi, tusinkane mu video ezijja ku maaso awo. Buli olaba notification omanya Focus ekuleetedde ekipya. Buli kye tuleeta mulina okubaamu ensa lwaki olaba video eyo. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi.